ebine ebintu bya kuyiga kati njagala kubabulira engeri y'okwetangiramu amajini wetangidde otya nga tegana kukwata obubonero mbuwadde obubonero buli 15 nkuwaddeko omeka 5 naye nga nabuteekayo ku TikTok yange kakati wetangidde otya amajini kyekibuuzo ekiro okumbuuzibwa bw'oba olina endabirwamu mu nnyumba kakasa nti eri mu kisenge bw'eba mu kisenge gibikkeko okitegera endabirwamu ekolanga muwaatwa eri amajini kati ate bw'eba eri mu ddiiro endabirwamu it's okay kasita wabanga tewali agenda kusulawo waliwo abayi kati waliwo ono abuuzizza ekibuuzo ng'agamba nze buli lwe ngenda mu kyalo nga buli kimu ekyange kitabuka Hasani abantu okugenda mu kyalo abasinga obungi baba bagenze kutereeza kiva ku ki omuntu n'agenda mu kyalo ate n'akomawo ebintu ne bitabuka butabuzi naayogedde n'agamba nti bannange nze ndogoota waliwo omukozi ankozesa kyokka nga nange ndi mukazi mu nnyambe alota spiritual wife vanuma lesbian kakati spiritual husband omulaba the gene libayita alfirit mu Luwarabu alfirit can take any form he wants he can be Khadija Kigozi najja nakozesa he can be omwana omuto baby nakozesa asobola okugira mu kifaananyi kya zombi najira mu kifaananyi kya cameraman ono najira mu kifaananyi kya pusi najira mu kifaananyi ky'embwa naye nga mu byonna ze kola ki bw'otango omugenyaze uwo bw'otango omugenyaze uwo omugenyo n'apa mabbi n'obeera disgusted ziba sente omugenyo wa mukisa bw'olota ng'olinnya mu bbi owugira mu bbi otudde mu bbi awe wali obuzibu waliwo akukasukira bbi waliwo okuntu akutte bbi n'amukasukira ate n'owulira mu kirooto ng'awunya nti awunya bbi ate olota nga gw'omupami that's money that is money kikkirize kigaane bbi ziba ssente mu kirooto kati bw'aba awunya it's okay kati bbi alina kuwunya bulungi bw'aba awunya ate gyakoma okuwunya ng'omutogaatoga bw'ati ne ssente okuba ennyingi yes ebirooto bino buli omu alina bw'abivunula bibye but some people are fakers okitegera abamu babisoma ku Google abamu naye nakugamba I was born that way katonda yakutanda bw'otyo nga bonoga nti mu comment section nagamba even there are some men who also have bad luck yes and they make them yes ekisirani nakugambye buli omu akirina kyekimu nga oliwe nakugamba negamba Adija omudibo guli ku basajja n'abakazi spiritual husband yakwata abakazi n'abasajja so abasajja balebe kubeera okugamba gwonna ebisirani nga nawe olina okwekyekinga tovuma munno bisirani nga tonneekyekinga kakati waliwo obubeere bwe njagala okwogerako bwe bayita obw'ebisiraani buno obubeere obusongola bwe buti obubeerako ettutu eddene nga kasongera bwe kati kisiraani nagawa naye nze nga nina bemmanyi nga balina ssente baba beeta okay comment section ye ekyagendera ddala mu maaso waliwo agamba nti nze naloose enkoko embojja oba kitegeeza ki enkoko okubojja si kibi enkoko okumubojja kiraga nti waliwo emikolo egijja naye nga kigenda kuba gijje naye ate bw'oloota ebintu bino wamanga nga bikubojja oba bikuluma omusota goonya embwa empologoma ng'omanya amajini welcome in your body nze waliwo omulala agamba nti nze sente zenkola zezifa anti wakyo twakyogeddeko dda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Nze Khadija Kigozi nga bulijjo ndiri muganda wange Hassan Mugoya. Hassan ayogera n'amajini nabagamba era amajini gamutiira ddala. She's a spiritualist. Nkakasa abantu bangi mulabe ku TikTok awo. Tubeerawo okuba nga tubaweereza okubategeeza ku spiritual world obeere nga weetangira ebintu nga bino ebikyamu ng'okozesa eddagala erigoba amajini
mwe bali kutaba naye mwe bali kusubscribinga enze Hadija Kigozi basubscribingire ddala kubanja kubeerangako akagambako ka subscribe kwa bwerere. People think it's for money. They even ask me that is it for money? Really? It's for free. Nebya Airtel. Sibwe bili. Kakati mbadde mujebaleko mugamba mutya assalamu alaikum abasiraamu n'ab'eddiini endala mbabuuzaako mu ddiini yammwe. So for the beginning asina kyenaakoze nalyagadde okulaga abantu TikTok page yange entuufu. Okay. Kubanga abafere bangi abali mu kubbira abantu mu linnya lyange. Kati ogenda gi screenshotinga nze nja gibaterawo as we speak. Yeah. Okay. Eriko abantu benkana batya tunyonyole. Ogambye gibaterawo. Eriko abantu sofa kuba buli lunaku baba bakufollowinga si bwe kiri. Exactly. Sofa nina abantu emitwalo 3 mwena mukakaaga mu bisatu. 3K. 4.8 million likes. Following abantu 3,000. Bokka. Omuntu yenna ate nga ye account yange yokka. Joyina yokka. Yokka ku TikTok. Sina ndala. Zino endala zonna ziri fake. Okay, bana y'abantu mukimanye eyo gyolaba omanga ye account ya Hassan Mugoya. Bw'olaba account yonna etali mu mbeera bw'etyo. Ate n'essimu yange ereeta Hassan Mugoya. Tebakugamba nti ate essimu ereese maama Nakyema. Amanyi oli omufere omanyi wagamba abantu. Teeka ku y'omwana wange. Nze abaana bange eno essimu ya muwala wange njagala ogikwata Hadija Kigozi. Temuli line. There's no line. Just sayina wifi. Naye terina line. Emergency calls only. Teri mwana wange alina ssimu erimu line. Not now. Not now. Maybe later. Okay. So, kati mbadde njagala tuyiteko mu comment section. Oba tofuddeeyo. Tulina program gye twakola last week, part 1. Abantu last week bambuuza lwaki saakuza. Mbadde ndi busy. Nga nnako nange byenkola eno ebirala. Of course, omuntu aba n'obulamu bwe. Thank you. Ojjako bino bya YouTube. So, abantu njagala tuyiteko olunaku olwaleero mu comment section. Tusokere ku TikTok. Tugenda kwogeramuko ebibuzo 3 kubanga mmanyi ekibuzo kimu tusobola okutuleeta ku topic esinga okubeera ennene mu birooto. Abantu bagamba weereza ennamba y'omuntu ku TikTok tewagiwandikako ku profile kweri era ngisoma mu buli video. Okay. Tandika neeno ennamba eriki 0756 31 2700. Abantu basiimu by the way abantu bagamba nti buli kyoyogera oyogera kituufu. Kati waliwo ono abuuzizza ekibuzo ng'agamba nze buli lwe ngenda mu kyalo nga buli kimu ekyange kitabuka. Hasani abantu okugenda mu kyalo abasinga obungi baba bagenze kutereeza. Kiva ku ki omuntu n'agenda mu kyalo ate n'akomawo ebintu ne bitabuka butabuzi. Kati ate gy'olaba mu kyalo. Mu kyalo ye wasinga abantu abasinga obutakwagaliza. Kubanga gyewakulira lwaki Hadija alina emmotoka. Lwaki abaana bagundi bali ku lujja. Abantu bafa n'okufa nga yakava mu kyalo n'afa ne babawo obutwa waliwo obutwa bwe bayita obutwa bw'oku maaso obumanyi. Bakuyiwa obutwa ku maaso n'okenenuka naye nga abantu ba mu kyalo. By the way buli wogenda mu kyalo weetaaga okunaaba eddagala ne bw'okomawo onaabe ku ddagala. Abantu tebaagaliza. Abantu bakulinze mu kyalo okukuloga gwe tolaba kadaama olutuuka ku airport n'agwa eddalu olutuuka ekiyumba sente teziwera olutuuka abamu bafiirayo ne kyova olaba nagamba abantu oba olina ebintu by'okola tobaako gw'ogamba. Era nze sinenya muntu agenda Bulaaya nga taŋŋambye n'atuukeyo n'ankubira nti nagenda e Bulaaya. Mugezi yeebeereddemu neŋŋamba bakadaama before you go anywhere ndi wano Entebbe sookera wano onaaba omudagala gwo ogende mu bantu era abagezi bo bajja. So kati ekitegeeza abantu abamu mu kyalo bafunayo emikisa abalala bafunayo bisiraani. Abasinga nno bafuna bisira 90%. Jukira gojja kubanga oli excited. Mama wako labyo omwana wange. Okitegeera abalala bali ku kimu. Not everyone wishes you well. Wano mu comment section waliwo agambye nti waliwo yagenda mu kyalo ng'anyirira ne bamukunga bwe yadda teyaddamu kuba kyekyo. Bwe obutwa bw'oku maaso.
manyi bakufuwako obuntu nedda they do it in a witchcraft way bakikola mu ngeri ya ddogo tebakukola bwati nkuyiye obutwa ku maaso ayina engeri gyakutunuuliramu naaga amaaso ge bakutunuuliza ne bakuyiwa obutwa ku maaso gwe nga tomanyi ogenda okulaba oggwawo oli mulwadde nga bamaze okuyiwa obutwa ku maaso naye nga toli mulwadde nedda ekiiso is evil eye nga bwe nalaba emotoka yo neŋŋamba maama ate nakyo kakati oyo Nansani Mugo yatajja kumuzza evil kakati evil eye ndala gino gye bagamba okuyiwa obutwa ku maaso lyo ddogo it is witchcraft ddogo omuntu agendera ddala wali ku musawo n'afukamira nkugambye bali baba nayo ku wano balina engeri gye babikolamu alina engeri gye babikolamu adija awo muhaaga awo bakusanyukira awo muhaaga awo omukazi eyakunkumula era esunga obuntu kacyovola ku mbaga bali olabyeko embaga z'abantu batuyise eno yakunkumula obuntu butufuumuukira wali olabyeko embaga z'abantu embaga oli n'akwata omugole ku mutwe bw'atyo omugole n'agwa eddalo ojjukira oba waliwo ku vidiyo n'akwata omugole ku olubuto ne luvaamu bano abantu mulimu baheeta mulimu abantu abakuwala n'adijja nga gye bali eyo mu kyalo ewamu bo gwe wavaayo n'ofuna waliyo abaasiraanirayo obasuubiramu kati omwana wagundi ng'azaalidde awo ku kyalo abaana 8 wano muzihaga awo webakuyira eddagala webakukolera eddagala eryo likenenula obutwa mu maaso bulwaza n'okenenuka toyinza kyewala ekyokuyola ebigere mpozi ng'otambudde nalweyo nga buli woyitoyerawo bikola olinnya mu bbi ogenda n'opama omumbogo gwa bbipa n'ogulinnya mbwoti kati buli ayoola bbi anti ne bwababbi waaki akola naye byasinga okukola yebbi w'omuntu ne bwaba olina okuyoleka nkubule let me tell you life is spiritual abantu tebatamanyi nti obulamu buli spiritual what does that mean kubanga ndaba nga life is spiritual gwati gye ekintu kyolaba ng'ekyokusaaga kiyinza okuviirako okufa tugeze ozadde omwana oli lubuto tugeze oli lubuto waliyo abagumba bawera oyita mu bagumba owuba olubuto bwe baga ekyo kyokka kikumala olubuto olwo okuvaamu n'ozaala n'omwana n'afa ekyo kyokka that is olulimi lutonzi olulimi we lutondera wano yinza oga anaatuukawa katulabe mukwano ojja kulaba nga ntuuseeyo otuukayo no by the grace of God waliwo abantu abalina katonda waabwe waliwo abantu abatalogwa waliwo kategore y'abantu abatalogwa ne wabaamu ne kategore y'abantu kati omuntu bwawemula ennyo katwogere ku muwemuzi buli lwowemula simanya biki nowemula ebigambo ebinene amajini gaagala nnyo omuntu ayogera ebigambo eby'obuwemu obeera mukwano gwe abeera gwe kasita obeera ngaowemula nnyo manyi oli mukwano gw'amajini gwe kasita oba ngaowemula nnyo buli kaseera buli kimu ekyo kyabuwemu ate obanga yeetaddeko ekikolimo togenda mu maaso waliwo tiktok omu w'amaanyi waliwo tiktok omu w'amaanyi sijja kumwogera linnya naye namusangako ku tiktok ne muyisa mu following ne muyisa buli kimu omanyi kuwemula no waliwo ate awemula n'akisusa nga all the time nga tuyinza okuba kati nga bw'okyadde ewange nentandika okwogera ebigambo eby'obuwemu ebinenenene oba biki yeah but let me tell you something okuwemula kuno kulimu the life is spiritual bulijjo okoma okuwemula kibi kanjogere ku bikolimo kiringa bonagamba omunagamba gwe nkukolibidde ng'olina kye wamukola kale
tujja kukola bati kugabo kyegera ajja kubonaabona ng'embwa wallahi bikutuukako because olina ky'omukoze naye ne bwaba mukadde onaakolima n'akeesa nga tolina ky'omukoze tebikukwata. Twalaga maama wane yali ayagala okulemesa omuwala embaga naye eri embaga yaliyo neggwa bayanjula ne bamala ne bakola n'embaga nga maama ali awo aleekaana ne bwokolima. Kakati ngenda kwogera ku kirooto ky'okudda ku ssomero. Ekirooto ky'okudda ku ssomero buli omu muvuunizi wa birooto, buli omu alina engeri gy'abimanyiimu. Naye nze nga nze nkirinako obukakafu nti nina ne testimonies. Bw'oloota ng'odda ku ssomero mu primary oba secondary kuba kudda mabega. Bantu bangi bali eyo tamanyi lwaki aloota adda ku ssomero ebintu bye ne bifa. Ate okuloota ng'oli mu kyalo eri gye mwabeeranga anti kati kakulire ku birooto by'okudda emabega. Okuloota ng'odda ku ssomero kuba kudda mabega. Okuloota ng'odda mu kyalo oli mu kyalo eri gye mwasookera kuba kudda mabega. Zo bano abasamize batera okugamba abantu mbugendako mu kyalo simanya but it's not like that kuba kudda mabega. Okuloota nga okugamba olinga ali mu buyumba obukadde naye nga tomanyi wooli ng'olinga abuze kuba kudda mabega. N'okuloota ng'obbira mu nnyanja you are swimming, you are not swimming, you are drowning kuba kudda mabega. Okitegeera naye teri kirooto kiziza abantu bamega nga budda ku ssomero. Ate gy'olaba abantu abatuloga okudda ku ssomero be bantu bennyini abatumanyi kati nga nze bwe nkumanyi. Mostly bantu batumanyi be batuloga okudda ku ssomero buli lwalaba ng'oggyeyo omutwe n'addayo ne bakuzza wansi otambula step 5 n'odda step 10 emabega. Kyova olaba ennyumba zisiraanidde ku misingi walemu okuzaala anti odda ku ssomero. Kiringa kakati ajja ku makya taatawo tugeze wanaakera n'akugamba Adija wangi taata nkuzaayo ku ssomero mu P1 abaera akuzizzaawa mabega. Exactly, that's my point. Gwe bw'oloota ebintu by'emabega nga buli kaseera oloota ebintu eby'emabega obeera odda mabega. Mpozi n'ekirooto ekisinga okuzza abantu emabega okuloota ng'oli mu malaalo. Buli kaseera oli mu malaalo otambulira mu malaalo otudde mu malaalo. Owulirayo omuntu agamba kubeera kulima bijja nedda nnyabo baba baakulogera ku malaalo nze baakinkolako bakinkolako nabonaabona nno bakinkolako ko. Ate waliwo omuntu ng'aloota bbira amazzi naye ate amazzi on top of which nga makyafu omanyi nga amazzi g'ekidiba byebyo ebintu ebyokusiraana kati ate ekyo kyakusiraana. Ate okuloota waliwo okudda emabega kulala n'okusiraana. Okudda emabega kwe kubanga Adija obadde ozimbye ennyumbayo ozimbye kikemidi n'ofuna ebizibu ne bikuzza emabega n'ennyumba n'ogyerabira. Akiringa bw'ozimbye YouTube yo HK Media buli lwoloota ng'odda ku ssomero God forbid ng'odda emabega nga ba followers bakuvaako otandise okudda emabega abakuba ebikono bye bangi waliwo abaagala okutuga baddewo emyaka ena era nga bandaba so kyekyo. So gegamaza anti obadde onnyonnyola okusiraana n'okudda emabega okusiraana kwe kuno otuula mu mmotoka y'omuntu emmotoka n'egaana okwaka olina ebisiraani byoza lumonde n'atukula byoza biri bisiraani byoza lumonde nga yakava mu ttaka n'atukula. Gwe kennyini ate kati no kankubulire spiritually buli muntu aba yeewulira nti ali bw'ati lwakuba oba onoonya confirmation naye abantu abasinga bakimanyi nsiraana lwakino. Have you ever kati kambuze kaŋŋamba abasajja abo balaba ayinza okuba alina bizinesi nnene muna bizinesi muntu w'amaanyi n'agenda akwana omuwala ng'alina ebisiraani byoza lumonde n'atukula olumwe bakako bwe kapa enkyaga bamukubira konteyina zaagudde mu nnyanja kyekyo ekisiraani. Ekisiraani kiri contagious bw'obeera nakyo soano kisiiga omuntu omulala. Yes kyovula abantu nabagamba sooka wejjanjaba ennyo ebisiraani ekijjawo ebisiraani ddagala lya mikisa. Okitegeerera nakugamba terinvaako nze kati ate okuloota bbi baatugamba bw'oloota bbi bw'oloota bbi ng'omutogaatoga ziba ssente.
ekintu ekyo nali nkirosekera nenzifuna omutogaatoga ziba ssente bw'oba omugenyi azze ewuwo omugenyi oyo n'apa mabbi nobeera disgusted ziba ssente omugenyi oyo wa mukisa bw'oloota ng'olinnya mu bbi owugira mu bbi otudde mu bbi awo wali obuzibu waliwo akukasukira bbi waliwo okuntu akutte bbi n'amukukasukira ate n'owulira mu kirooto nti awunya bbi ate olota nga gw'omupami that's money that is money kikkirize kigaane biziba ssente mu kirooto kati bw'aba awunya ekisooka ate kata bbi alina kuwunya bulungi bw'aba awunya ate gyakoma okuwunya ng'omutogaatoga bw'ati ne ssente okuba ennyingi yes ebirooto bino buli omu alina bw'abivunula bibye but some people are fakers okitegeera abamu babisoma ku Google abamu naye nakugamba I was born that way katonda yakutanda bw'otyo nga bonoga nti gundi yakula nga ye kati nga Jose Chameleone yakula muyimbi ye yazaalibwa nga muyimbi wali owuliddeko Jose Chameleone alina edduuka ye muyimbi n'essaawa zino ewaba yakava mutwe n'omuwa omuzindaalo wepa atandikirawo okuyimba kubanga gwe mulimu gw'amanyi bayuda tuyita nawo so kyekyo kakati n'ekirala emikisa bw'ogendanga ku musawo Adija tomusaba ddagala lya kintu kirala nga toli possessed kubanga oyinza okugendayo ng'olina spiritual husband ate n'osaba eri omukisa neritakola osabanga nnyo bakuwa eddagala ly'omukisa omuntu aliko omukisa buli kimu kyeggula omuntu w'emikisa buli kimu kikola ki waliwo omuyimbi omwe yagamba omuntu w'omukisa mwegendereko ng'ogenderera oyo ani bamuyitaani sauda whatever oyo kati bwe tugenda kwano mu comment section waliwo omuwala agamba I have 2 dreams that are my stronghold going back to primary or O level and losing my shoes kati losing your shoes kwe kusirana kwenkugambye gwe kasitoloota nga waliwo ekikubuzeeko nga kikyo manya bakitwala ebyaddala babeeko kye bakikozesa bw'oloota nga bakusaza enviiri baba bazikusaza ebyaddala bw'oloota nga bakusaza enjala ye baba bakusaza ebyaddala ate saamufuna omulwadde nga bamusala enviiri ezikomawo nga nvi naye n'ekiwalaata nekigaana ekiremerawo ddala mukazi batuma amajini bayima eri mu ssabo nasindika ejjini njagala nviiri za Adija Kigozi genda ozireete nerijja kati gokanya kuloota bakusala nviiri baba bakusala ebyaddala ne bana abaloota nti babasala eddagala baba bali kusaza ebyaddala ayongeddeko n'agamba nti aloota ng'ali mu bigere barefoot anti bw'oloota ng'oli bwereere oba ng'oli mu bigere kwe butabaako kye weekolera you will never do anything toligula yadde kapuloti akenkana tayiro eyo oba teweefuddeeko kyekimu n'okuloota ng'oli bwereere okuloota ng'oli bwereere kuba kutabaako kye weekolera oba okitegeera waliwo agambye nti ekyokudda ku ssomero kintawaanya nnyo eddagala weeri nabagamba ndi mujjanjabi w'ebyo ebirwadde gwosobola okujja naye kujjanjaba kamikazi ndowooza obiwulira ate nze abantu mbasinkana I meet them on a daily basis tobaddewo wano tomulabye omusajja I meet them nze sigaanangako kusinkana muntu nsangibwa ntebe ku kyeggaluga wooviiramu n'onkubira essimu nenkuwulira we nsangibwa kuba mba siriwa it's just 2000 okuntu baali badde 10 naye ababoodo bamanyi gwe bagamba bugambi ngenda waajati wali ewaasani mugoya bakuleeta waliwo agambye waneeno mu comment section n'agamba even there are some men who also have bad luck and they make them ekisirani nakugambye buli omu akirina kyekimu nga oliwe nakugamba negamba Adija omudibo guli ku basajja n'abakazi spiritual husband akwata abakazi n'abasajja so abasajja balebe kubeera eyo kugamba gwalina emisiraani nga nawe olina okwekyekinga tovuma munno bisiraani nga tonneekyekinga kakati waliwo obubeere bwe njagala okwogerako bwe bayita obw'ebisiraani buno obubeere obusongola bwe buti obubeerako ettutu eddene nga kasongera bwe kati kisiraani nagawa naye nze nga nina bemmanyi nga balina ssente
baba betambulira Adija lwakitobera mu kiraasi baba betambula abantu betambula n'aba nina n'eddagala wano gwalina ekigere ky'ekisiraani ekyo eky'embaata kituula bwe kiti pa waliwo eddagala kyebayita ekyekisiraani waliwo eddagala ly'okinyikamu ekiri ekisiraani ekirimu ne kivaamu onyikamu ebigere byo nonyikamu nga bw'olaamiriza waliwo ebintu by'olaamiriza ekyo no mu Kurani mwekiri nabbi yakyogerako nti ekigere ekiri flat kya bisiraani kyekimu nga bwe yayogera ku kapa eya black n'agamba kapa nga ya black ya bisiraani era nalina jjajja waffe ng'alina kapa eya black yafa mwavu naye ng'ayagala kapa eryokufa obufi nga nzirugavu naye ng'agyagala yafa mwavu nga talina yadde 10. Bannaye abalungi abatulaba tuli ne Hassan Mugoya olunaku olwaleero eze Hadija Kigozi tugezaako bavunwira ebiroto nga tuyita mu comment section kati waliwo agambye nti bannange nze ndogootana waliwo omukazi bannaye musubscribinge ku HK Media okusubscribinga kwa bwereere nja kuba mbateerayo bebigambo byenaaba mbateereddeyo gwenyiga ka subscribe ogende ate ofollowinge HK Media buli kaseera tujja kuba betuteekayo ofune ekyokuyiga bonna bafollowers bange bandaba ku TikTok jangu ku HK Media subscription is free. Waliwo banene ayogedde nagamba nti bannange nze ndogootana waliwo omukazi ankozesa kyokka nga nange ndi mukazi munyambe alota spiritual wife vanuma lesbian kakati spiritual husband omulaba the gene lye bayita alfilit mu Luwarabu alfilit can take any form he wants. He can be Hadija Kigozi najja nakozesa he can be omwana omuto baby nakozesa asobola okugira mu kifaananyi kya zombi najira mu kifaananyi kya cameraman ono najira mu kifaananyi kya puusi najira mu kifaananyi ky'embwa naye nga mu byonna ze kola ki kulemesa gwokanya kuloota ebase n'embalaasi ozukka buli wamu wakuluma naye nga ejjiini eryo lyerigira mu kifaananyi ky'embalaasi kimanyi n'okwefuula muntu waggulu wansi mbalaasi muntu waggulu wansi musota muntu waggulu bwe kityo ate era kisiyaga kiri kyabisiyaga kikusiyaga abasajja era bazuukuka nga ennyuma zibaluma nze nkubuulira amazima kikusiyaga n'owulira omugongo guno omugongo guno ng'oli musajja notandika okulwala ebirwadde infection okanya kufuna katuututtu emabega kali bwe kati bagamba simanya ano biki omanyi badokita tebabula birwadde kulituma simanya ano pimpu simanya ano kumbe walwala ebirwadde by'amajini ebyo birwadde by'amajini kati njagala kuwayo symptoms z'amajini olwaleero kuwayo symptoms z'amajini okwayuuya ennyo okulumwa omutwe buliriza okulumwa omutwe okwebakabaka si kibi naye bw'okisussa ate nga buli wewebaka olina specific kirooto kyofuna waliwo ekirooto kikwesibako n'ekirala bingi nnyo okubeerawo ng'omutwe gukuluma naye nga gukuba leero gukuluma wano enkyabe guluma wano okosinca wano obeerawo amaaso tegawa bulungi bw'otuula mu biro olaba obutaalaataala kireeta okubeera nga oli musunguwavu amajini gano nze simenya bantu oli nakeera nakuvuma simunenya abantu balwadde Hadija Kigozi abantu balwadde omuntu akeera ku makya ng'ejjini lyamutuddemu obusungu bumuluma n'agamba kati kambumalire kwa Hadija Kigozi kantekewo kamera kambumalire kwa Hadija oli kamumalire kwa Hassan Mugoya tolina kyewamukola niweebuuza bannange omuntu anvuma entakira namukola ki symptoms z'amajini mwe mulina olubuto okubeera nga buli kaseera owulira gas bayinza okugamba ulcer bloating gas symptoms z'amajini wobeerawo ne weetakula from nowhere ekintu ne kikutambula wano mu mutwe ekintu kikutambula ng'olina tebiriiyo olinga alina amayembe ku mutwe
n'olyokwowulira kamunguluze nga olinga atambulira ku booti olinga atambulira ku nnyanja kakati galina omuze ogulumya guno omukono noba nga ogukutte booti kati watandika gukwata booti gatuula mu kifuba muno noba nga n'okukaaba tosobola ne gatuula mu mugongo noba nga eyeetisse keesi y'omufu buli kaseera otambula nayo ne galyoka gakutuula mu maviivi kati bwe ogenda mu ddwaliro badokita yagamba simanya biki simanya kino kiri naye nga in actual sense toli mulwadde oli mulwadde w'amagini nabagamba banone eddagala munone eddagala ly'amagini weeriri nze eddagala lyange likola ate ndyekakaza ati sina ddagala ganda amadagala gange gajja Tanzania, Zanzibar, Ethiopia, Nigeria mu bifo bwebityo ebitegeerekeka. Luli twayogera ku mmese ezirya ssente ne ziri engatto waliwo komenti nze nagamba ekituufu nnyo jjajja wange nga tannafa yalina emmese nga zirya sabbuuni nga ne wazitega atya emmese ziri tezifa. Ono wabbenzi tamanyi giyingiza. Kaakati emmese ennene waliwo ebika by'emmese. Waliwo emmese nakugamba waliwo emmese egaayo emmotoka gwe kasitola emmese nagamba abantu ne ku TikTok ne mbagamba nina spray y'amagini nina n'akabaani akagoba ebyokuula mu nnyumba eyo teba tekyali mmese adija mugwe emmese kyemeketa essimu eyo mmese emeketa pulasitiika n'emeketa essimu n'emeketa emmotoka emeketa embaawo zino n'ezirya n'emeketa faani naye gwe adija omanyi kye bayita ebiteega gwe ng'omuntu yali kusindikidde okiwulira nno ate waliwo specific tribe waliwo specific tribe abalina ebiteega ebyo naye nga naffe twabiyiga Abaganda naffe twabiyiga olina akusindikira ekiteega waliwo n'abasindika emisota adija gwe walabawo omusota ogutambulira ku ttayiro ne gutambula bulungi nnyo ne gubojja n'abaana ate ne gutamubojja mulundi gumu gubojja ne gubojja omusota gubojja omulundi ogwo ne gukubojjogola wenna omusota gwatta omwana w'abandi eyo bagenda okumpita nga luwe ate mbu gwabula bubuzi gosagala amagini nze ssente zenkola zezifa kiyita ssente kuyita mu ngalo ssente ziba zikuyita mu ngalo ebintu ebirungi biba bikuyita mu ngalo si ssente zokka omuntu nga essente zimuyita mu ngalo buli kimu ekirungi kimuyita mu ngalo bw'afuna omusajja omulungi oyo ng'amuyitako ng'agenda ewaala omusajja yeyegoba kugamba buli kirungi kimuyita mu ngalo buli kimu kiba kimuyitamu nga bonaga nti gundi alina ekiddukano ye buli kimu kimuyita mu ngalo naye mbagamba nti eddagala weeriri alyagala ku 0756312700 bane akawunti Adija Kigozi gy'ataddeyo awo yeeyange ku TikTok temufolowinga ndala yeeyo yokka ennamba y'essimu eriko yeeyange bannange tuli ne Hassan Mugoya olunaku lwaleero era nga tuli mu kuyita mu comment section okusinziira bye mwa comment nze tubisoma bajje bafolowinge bayige mu followinge HK Media subscribe nga nyiga ka subscribe wako osobola okuyiga bannaaye bino ebintu bya kuyiga kati njagala kubabuulira engeri y'okwetangiramu amagini weetangidde otya nga tegana kukwata obubonero buli 150 nkuwaddeko omeka 5 naye nga nabuteekayo ku TikTok yange kaakati wetangidde otya amagini kyekibuuzo ekiro okumbuuzibwa bw'oba olina endabirwamu mu nnyumba kakasa nti eri mu kisenge bw'eba mu kisenge gibikkeko okitegeera endabirwamu ekolanga mu waatwa eri amagini kati ate bw'eba eri mu ddiiro endabirwamu itsoke kasita wabanga tewali agenda kusulawo waliwo abalina agalabirwamu aganene ezo poto z'amagini mu kisenge ng'ogulabirwamu gwagejja bwe guti ezo ziba poto z'amagini ekyokubiri stop masturbating mulekerawo okwemazisa ekyokusatu okitegeera amadinisa bwe ziwera ssaawa 12 gaggalewo n'oluggi luggale
kumacha osoka okugula amadinisa by the way kumacha kirungi kireta riziki ewaka na nenzije kigule a way of getting money and what naye buli lwoggala amadinisa kumacha at least nowogenda ku mulimu ligule dakiika 5 omala oliggale olweggulo oggalawo amadinisa abaana okulabira ku bubalaza mulekerawo teeka abaana bammwe ebweru banaabire ku bubalaza n'abaana abato spiritual husband abakwata obudde bw'ekiro mulekerawo okuzunga ekiro onoonya ki ekiro adja oyingidde mu nju ate ofuluma olegawa it's okay genda out naye gendera mu kibinja amajini gatambulira mu kibinja kati naye bw'obeera mu kibinja n'omanya ndi nesani ndine gundi tulinga 10 awo tusobola okugenda but you alone you're going where pozi n'ekirala mwewala obukubo bw'eppanya amajini gabeera mu bukubo bw'eppanya ekyo sibengo ekitugamba mulekerawo okuwemula si kulungi mpozi n'ekirala bingi nnyo etoyi zino ebera ya mu nnyumba eyakola ekisaanikira kyako teyali musiru toilet cover gisibeeko gibikkeko toyi muzibikkengako oba okitegeera adija bw'osubula soda ono newayita eddakiika 15 nga tonamunywa tomuddako amajini gamufukamu life is spiritual notandika okulwala sima typhoid sima biki okitegeera mwe abakazi mugule night musule mu night mulekerawo okusula obwereere bw'oba olina omusajja ow'omululu gwabula mu night obumpimpi osule mu obwo kubanga era spiritual husband atera nnyo okulumba abakazi abatali bafumbo weyanala nti oliawo lwaki abatakukozesa mpozi n'ekirala osobola okweganga amajini ne gatakukwata eddagala eryo ndiyina weeriri tulisala mu mubiri ne weeganga for example you see tegasobola kuyingira mu mubiri gakomaawo amajini gano fe tugawa obudde amajini bw'obanga tosumuludde kintu tebakulimba nti amajini gayina amaanyi agabikkula ekintu bwe gati tegayina gwabikkula ne gayingira n'omala n'ogaggaliramu amajini tegaggula luggi bwe gati ate zino enzija ezeggula nga we zeggala ago gana alfiriti gasobola okuggula ebintu yagina mizimu alfiriti go tugeze ku muvumba waliyo first class newabayo second class ne third class kati alfiriti ye first class era okumulwanyisa wano kitwala ebbanga ne sente naye ng'eddagala lyange banne ekino nakyo njagala kukyogera ajja kigozi nyamba nkyogere bannange eddagala lyange litandikiramu 25 n'okwambuka sirina lya mitwalo 5 sirina lya 2 sirina lya 3 sirina lya 10 25 n'okwambuka okitegeera bw'oba tolina ky'oŋŋamba essimu yange gireke. Some people call me to ask me, are you married? Do you have children? You know, of course I'm married. I have children. I'm 40 years. Osuubiramu ki? Nina emyaka 4. Osuubiramu ki? Abakyotala tebakaddiwa. Abakyotala tetukaddiwa. Ekyo kyo nkikubula. Have you seen? Abakyotala bye bitonde ebitakaddiwa mangu. Okitegeera because tetukakaalukana nnyo. Omukyotala is a mixed blood person. Kati nga bw'olaba sijja kwogerako yanta amaanyi gomulala. Simwaga saga amwogerako. Ani omukyotala kyawo? Aha, nga mukazi wa Bebe Cool. Okay. Tewali buzibu. Kati waliwo agamba nti bannange nze naloota waliwo omuzungu annyamba zempeta ate era nina ekintambula mu mugongo kiringa omusota sirina mirembe. Yoyo spiritual husband yamuwasa n'okumuwasa. Ojjukira bwe twali mu gundi session ewedde ne kugamba nti spiritual husband yawasa bana n'abambaza n'empeta n'abanjula n'ewaabwe. Kati oba amwanjula maama ennamba eri 07556 3127000 jangu ofune eddagala. Bwe gaba tegannakukwata osobola okugeetangira. Bwe gaba gakukwata
gwamanyi jangu ofune eddagala naye nga ku peegi yange kuliko vidiyo ezoogera ku kwetangira amajini okitegeera bintu byangu nnyo ati jagalawo amadinisa ovaako ki tosula bwereere ovaako ki some people are even single and sleeping naked. I mean, why? You're moving around naked in a house. Ate gaagala nnyo abantu n'otambula mu nnyumba ng'oliweereero bawasho you are giving them a show. Lwaki nga tegeebaka ku ggwe ne bwe mbanze ate nga ne music aleekaanira waggulu okufa music is okay but music is okay naye bannange n'ekirala musinze ku Katonda byonna tubikole naye omuntu beeramu n'olwa Katonda omuntu alina Katonda tawemula omuntu alina Katonda tatera kuwemula omuntu alina Katonda amajini gamutya ate amajini ajja gatya nnyo omukazi yeebikkiridde dani era buli mukazi ajjano ng'aliko spiritual husband ye mwennyini agira mu mmini bw'ati banne mulekerawo okujja ewange nga mwambadde engoye ez'obupati it's not good beyambudde sizaabwe engoye you know azaina spiritual husband yamuluma naye ayambadde akagoye kakoma eno kati olwadde ondaze lwaki nze kennyini ne bwemba simulaguzi nja kugaba spiritual husband kubeera ondaze nti amajini gakukozesa ate obwambala naye tewali akwana wulira obwambala naye tewali n'ogu akukwana oyita mukkuba oyambadde obutiiti yabo okoze bedde obabiyitaani piercing what nose piercing wano piercinzewo mwogo piercinze okoze obusige obuli permanent otudde gwe bwennyini gwe yegulidde akasoda oli awo ogenda okunyuka tewali yadde kuba kuyita kwetega oba weeteze oba oli mukwetega ng'olinze otemese so kyekyo okay comment section ye kyagendera ddala mu maaso waliwo agamba nti nze naloose enkoko embojja oba kitegeeza ki enkoko okubojja si kibi enkoko okumubojja kiraga nti waliwo emikolo egijja naye nga kigenda kuba gije naye ate bw'oloota ebintu bino wamanga nga bikubojja oba bikuluma omusota goonya embwa empologoma ng'omanya amajini welcome in your body nze waliwo omulala agamba nti nze sente zenkola zezifa anti twakyogeddeko dda nengaza ezo sente omuyita mu ngalo naye ati gyo kimanyi sente okuyita mu ngalo kibi nnyo n'okusinga amajini okaddiwa tolina kyeweekoledde naye mbagamba nti eddagala weeriri alyagadde ndiina okay eza kyeka beebo ab'omu comment section olwaleero I have two dreams thanks I got it from Namchi okay ndowooza kyeka yeeyo comment section bwete bwetambudde olunaku olwaleero gundi ekyenkoko kubojja enkoko okubojja kitegeeza nti waliwo emikolo egijja okitegeeza ng'okwanjula nammwe abatafumbirwa eddagala lyammwe ndiina olemeddwa okufumbirwa jangu ofune eddagala yes balinaaba waliwo ebyokwesiga nze ntunda packages kyova olaba ngobye bano beetaano ebiri esatu me I sell my medicine in packages so si kamu kubanga bwe naakuwa akamu n'otawona ojjaga ndi mufere ate nga siri muzakuwadde package n'owona bulungi nze asinga kati okola nnaku kinaki nkola Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ne Sunday. Sunday nkoma saa 8 okukola sikola 24/7 nkola okuva ku makya paka sawa 12 ku makya sawa mmeka sawa emu mala subuhi bwoti ng'atandika paka sawa 12 ez'olweggulu akwagala kusangawa entebe ku Kyeggaluga bw'atuuka ku Kyeggaluga ku Starbucks y'oku Kyeggaluga baboda bawa abagambe ngenda wa Hassan Mugoye waja ati ku gate ey'okubiri eriko kamera. That's nice. Okay, kati Hajat, wali ekintu ekirala kyoyagala okugamba bannaye mulekeraawo okuwemula kibi n'ekirala musubscribinge ku HK Media nja kuba mbaterayo content. Thank you so much. Musubscribinge buli following ku TikTok. Page yange ndooza yeeyo bagiraba. Ye page yange yokka. Sirina account ndala ku TikTok. Zonna endala ze mulaba n'ennamba z'abafere eyange nina ennamba ejo era eri awo. Okitegeera? Okay.
kale bannange tugenda kubeerangawo ne Hajji naye nga njagala nnyo basubscribing bafollowers basubscribing because I want them to learn about amajini olunaku lwoli mastering amajini wallahi toddamu kubonaabona abantu bangi basumbuyibwa lw'amajini tegama okujjako ga alfit asobola okusumulula wano naye era so akisumulula nenga nze akikuba n'akyasa okutegeera kwasa ebintu alfit akuba ekintu osuula ebisumuluzo okutegeera alfit liba jini likuba ebintu nebyatika naye mbwe jini lisumulule bwe liti tekisoboka mbwe lisumulule likuteeremu obutwa oyo aba muntu naawe yaba akuteereddemu kati bano abakwata ebintu obadde oyoza ebintu biggwa ebintu byatika n'ekirala yogera ku bintu mulekerawo okusuza ebintu ebikyafu mu nnyumba byattractinga amajini aganoonya emmere waliwo amajini nga go ga food hunters bo baagala emmere weeri kyova olaba kugamba bwoba olina kyokasuka mu busiraamu gamba bisimillah bwe kiba kyakulya ejjiini eddungi lyeriba likirya ganoonya buno obukunkumuka obusigaddeko kati bwegwalira kwaga amasowaani nga mulwala bwokanagamba abaana bange bakaaba ekiro banaye abaana bange tebakuta bananga abaana nga go abalwaza mulekeraawo okusuza ebintu ebikyafu mu nnyumba mulekeraawo okuwemula mulekeraawo okuba n'emitima emibi nobeerawo n'ogutimatima naye abamu sibanenya amajini galeetera omuntu okuba n'omutima omubi naye n'abantu ba bulijjo Adija bwonkola ekintu right now we are friends then you do something to me nja kuba seesiga muntu mulala mba mpulira ettima muli so kyekyo ndooza byebyo nze kati mba nkooye omuntu ow'omutima omubi oba oliko amajini Adija lwaki ekyo kyeweesibye ani akulinako omutima ani omumbulire muloge si buli muntu nti aliko amajini by the way si buli muntu nti aliko amajini olwo si bulamu oluusi some people have mental disorders omuntu naaba nga alina schizophrenia omuntu alina bipolar omuntu alina what do we call waliwo hallucinations childhood trauma exactly tondeetera okuvuma by the way mwegendeza abazadde mukuze bulungi abaana omwana wo buli lw'omukuza ng'omucunya afuna trauma so yeyo page yange yoka ku TikTok gy'oba ofollowinga eriko 4.8 million likes something 300 and something followers following abantu 13 of which n'abamu ngenda bajjako follow tebalikinga video zange nja kufollowinga abo abalikinga video zange era nabo mbalikinge ate nze nina omuze ogukomentinga ku video z'abantu bw'olaba nkomenti nze manya yenze ye account yange entuufu bwondaba ku comment section y'omuntu yemba yenze naye omufere takomentinga kuba bajja kuntaaginga so tubagala nnyo musubscribinge ku HK Media muyige amajini muyige engeri spiritual world muyige engeri yogetangiramu kale nga sinagenda nti omanyi zijjukira kimu what cleansing the house kitegeeza ki okucleansinga in the space cleansing the house bwolaba obwavu nga butandisa okukuluma ennyo you clean your house tomanya ani yajjamu kiki kyeyaleeta that's why I'm telling people cleaning ennyumba zammwe omuntu ajjandija n'akusuulira ekintu eyo wansi nekikubonyaabonya nekikubonyaabonya naye oba wamama okucleaninga ogenda n'okijjayo ekyo nekivaayo ogenda n'okijjayo so when you see your children are sick you are poor all of a sudden ebintu byo bigootana ewaka watandisa okutama olwo bw'okomawo otula mu mmotoka ewaka wakutama ng'omanya waliwo ebiri ewaka nabagamba obubaani ne spray egoba amajini ewaka ngiina amadagala agagoba amajini mu mubiri ng'ayina buli kimu ekikwatagana n'amajini jangwe wange
Kale yenze Hadija Kigozi tubadde ne Hassan Mugoya olunaku lwaliro Hajat. Hajat, she's a spiritualist. Munonyeko ku namba ey'essimu nga bw'ogiraba wammanga weetangire obulamu obulwadde obuli spiritual. Abantu tebatwagala gye twakulira gye twasomera nano ku internet omuntu akeera ku makya atakwagala abantu from nowhere. Yeah. Sikyateekwa nti buli omu alina okukwagala naye mulimu akisussa okitegeera nga kugamba takwagalira ddala kati ate nagenda n'enkizuula lwaki bentikani yali tanjagala musiyazi omwongedde platform mwongedde musiyazi asiyaga abazungu for money. Okay, abakazi kakati nze yali njagaddeko kyatali musiyazi twalaba nuzize bangamba bazifulumya naye sinze yazifulumya waliwo abasajja kugaa bingi ebibye kale oyo ndowooza tunamuddira obulala bannange mutukirize tubasiibule mwebale nnyo okutulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum.